Abantu ab'enjawulo biyiye ku kyalo Bugogole ekisangibwa mu ggombolola ya Ssaabagabongogwe mu ssaza la Ssaabasajja Kabaka Kyaggwe ku mukolo gw'okwabya olumbe lwa Nola Nantale nga yali maama w'Oweekitiibwa Moses Ssennyonjo Kiyimba, omukiise mu lukiiko lwa Buganda era nga kati ye mumyuka asooka owa Ssekiboobo. Omukolo guno gutandise na kusabira musika Mairet Shanandawula okukulembeddwa omulabirizi w'ennamirembe ya Wumula Balagadde Ssekkadde era mu kubuulira alaze obweraliikirivu olw'abasika ensangi zino okwenyigira mu kutunda ebyobugagga by'abagenzi bye babeera balese. Ndabye abaana engeri ng'abazadde baabwe bavuddewo, engeri abaana gye batundamu ettaka ly'abazadde baabwe n'ebijja byabwe ne babitunda, naye n'osanga omuzika nga ng'ebibye bwegamba nga yeeyoneka. Bw'abadde asoma obubaka bwa Katikkiro, omumyuka w'omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Hajji Ahmed Lwasa asaba b'omu maka gano okukwatizaako Moses Ssennyonjo Kiyimba omulimu gwamuweereddwa ogw'okumyuka Ssekiboobo. Ku mulundi guno mu nju eno tulabamu omwami wa Kabaka aweereddwa obuvunaanyizibwa obunene. Wano wensabira baganda be ne bannyina bawe Oweekitiibwa Ssennyonjo bamuwagire atuukirize obuvunaanyizibwa Ssaabasajja Kabaka bwamukwasizza. Ye Ssekiboobo Vincent Matovu asaba Nakyaggwe okubeera n'omutima ogwagala essaza lyabwe n'abakuutira okuva mu ntalo ezitalina makulu. Mbasaba twagale Kyaggwe nga bannabuddu bwe baagala buddu. Bw'osanga omunnabuddu kyasooka kiri eki nze ndi munnabuddu. Ssekiboobo era asaba Nakyaggwe okumya okwetundako ettaka lyabwe wabula balikulaakulanye nga bateekako ebintu ebivaamu ensimbi. Tetweggyako ttaka tufuuke emmongozze mu nsi y'aboobo. Ettaka ly'olina lipangise. Bw'oba ng'olina w'otuse n'ogamba okolobozeeko katono, waakiri ng'okolobozzaako ako kakozese okulaakulanya ettaka erisigaddewo. Ye Oweekitiibwa Moses Ssennyonjo Kiyimba omumyuka asooka wa Ssekiboobo yeeyanziza Ssaabasajja Kabaka olw'okusiima n'amwongera obuvunaanyizibwa. Era nje otwala omukisa guno Ssebo Katikkiro mu lujjudde lw'abantu bano okwebaza beene okunnengera nzaani aveene mugunja. Omukolo guno gwetabiddwako ab'ebitiibwa abawerako okubadde Oweekitiibwa Kootwire Nakate Kikomeko, Oweekitiibwa Enwe Ssekabembe Kiberu, Omukungu Mike Kironde, abakiise mu lukiiko lwa Buganda, abamu b'amasaza n'ab'eggombolola, minisita wa guno naguli mu ofiisi ya Ssaabaminisita Justin Lumumba Kasule, ababaka ba Paalamenti n'abantu abalala bangi. Paul Mukiibi ne Ronald Kalumba, BBS Telefayina ageesigika. Oli muzzukulu wa Ssebuganda Namuguzi